n'abazungu bennyini abalina minimum wage engoye ezo bazigula simanyo zino enkadde ziri conditioned abazungu abalina minimum wage bazigula kati webuuze mu Uganda fa batalina wadde ne ka minimum akatini bwe kati tetulowooza ne tulekateekerawo ate gwe n'oziwera engoye enkadde na wano bazigula tebazambula mu bafussebo nga bwe wagambye amakolero go golina gonna agaba China bo bayite teri mu China aswa kukola jacket eno ekyo nkikubuulidde teriyo mu China asobola kukola jacket eno ku makolero agakugira so wegendereze ebintu byogamba abantu bakolera abantu eno jacket olaba omuzungu alina minimum wage $15 ye naye akunkumola naye ate munna Uganda kitegeeza Museveni kyayisawo kigamba nti bo bambale abalala baleme kwambala engoye tuzigula buguzi so si nti bazijja kubafu ja leta ku Mivumba tulabe abasajja bano konna kaleete jangu n'engoye ezo President Museveni kitukizanze bulungi nnyo abali ku ground abatunda bulungi nnyo kubanga ebintu by'omukati bigwera mukati bibeera ku original kakati omukulu ono atunda Mivumba era nga President Museveni yavuddeyo n'agamba nti emivumba gikole ki giwerebwe okitegeera tata weyanjule amanya Sebukalu Christopher nsinzira Makindi era guno gwe mulimu gwenkola nkoledde ebbanga okola mirimu ki ntambuza ngoye Mivumba yesebo simpya zino simpya alright ndoza tusimbule tutandike n'abagitunda so ebizibu ebitulimu bya KCC kati nga muno mu Makindi KCC okay omulimu guno watandika dde gukola omulimu guno myaka kati giringa 3 kuva mu COVID yawo mbeera we yayonooneka nali nkolera mu wino ntandika okutambulizanga muneeno ekikujja mu wino ki sente za rent ndowooza sente za rent ebiseera byayekera wino walingayo oba nalingamu naye nga ndi eri wansiko mugundi mu Kagujo side z'omu Kagujo omumanyi manyi eri ku gundi eno gye ba paka ya DJ yali eyo okay kati wali hamu omulimu guno gutambula gutya kuba twagala tumenye ensonga naawe otuwe endowoozayo ku bya omukulembeze byayo omulimu gwo si mubi okusinziira kufa abantu beeno wansi era gwe gutubeezaawo kati nze gwe gumbeezaawo okay gukolebwa abantu ba wansi okusinga ba wansi n'abaggulu abasinga naye nga kati gusinga kuyimirizaawo ffe aba wansi kati nze nzitambuza butambuza okay kati tutandike nambe kale tweyanziza sebo agende tumute mute asooka abeerewoko tuteekeddwa okwogera nambe mute ogenda kola esebo ndi mukola yandi tuwadde ku ndowooza ye kyemanyigamba nange asobola okuwulira ku byaffe kati sooke nambe musoko kati kiri bwe kiti omanyi omulimu ogwo gwe ndimu watugamba osuubula masimu nkugambye ogwo omulimu gwe ndimu ngumanyire ddala bulungi olwaleero ngenda kubuulira Faluuku abasajja bano abatufuga ngamba gavumenti ya Uganda President Museveni n'abantu be bonna bafuze Uganda ne beerabira n'abantu n'ekika ky'abantu kye bafuga babbye Uganda ne beerabira n'ekika ky'abantu kye bafuga nti batuka okulowoozesa abantu nti buli omu asobola okugula esaati ng'eya Museveni ng'ogigula ku $300 zasatu esobola n'ogisusa okay nga ya 5 balowooza nti buli muntu asobola okugula esaati $500 Faluuku wali ogenzeko mu owino okugula essuuka osobola ogenda okugula essuuka enkadde nga bajagala $10,000 n'emeka 15 oba 10 kakati senga oba ogula ssuuka nkadde nga bajagala $10,000 ne bakuwaamu empya oyomba empya nayo bagiguza 5 empya ye China ya wana ebintu bye tuleeta wano ebipya bye tugamba nti tukola biri substandard nti tosobola kufuna ssuuka ya mulembe genda ku buliri bunyume ng'ogiguze mu mpya okujja ng'ogenda gigula $40,000
bantu bameka balina obusobozi obugula essuuka emitwalo 4 etegeera kubanga nawo nagifuna mu kikaddo jagifuna nga egula emitwalo 10 n'emeka 15 okiwulira nga mpya jagula emitwalo 5 4 3 mu kikaddo jagigula emitwalo 10 7 5 awo na baala kati kitegeeza egula 3 mu kikadde mu mpya jagula 3 oba 2 mu emeka Faluku bwe tulaba engatto zino ze tuleeta n'ogiguza omuntu emitwalo 10 ayinza obutagisobola katale kempya okitegeera kempya ayinza obutagisobola katale kakati olwaleero Museveni bw'akeera ku makyana agangenda wera ebikadde osobola okugula esaati y'ekikadde esaati egula emitwalo 5 nga ya kikadde mu bupya bwayo eyo eba egula emitwalo ago omusajja ono njagala agende akole emirimu gye naye atuwe ku ndowooza ye nga tonnagenda engoye zino ozisuubula otya za ssente mmeka oguza bantu kikaaki kati engoye zino kati nga ino olaba jampa nyinza okuba njijjayo 10,3 muno mba nino gitunda 15,000 konosoka kaaga okufunako 13,000 ku 12,000 zengatirira ezo ze ziba zirina okumbeezaawo ekitasoboka nnyo mu ngoye empya nga wembulira bazogera muno tosobola tutambulizaamu batundiramu ngoye empya abantu oguza abantu bakikaaki oguza abantu ba wansi kusinga ba hoteri ba maduuka bwe batyo so kitegeeza abantu tebasobola ngoye empya abantu abasinga tebaziriiko nnyo batebazisobola bwe nkiraba nga nze lwaki olw'ensonga y'okufaanagana n'ebbeeyi yaazo n'obuwangaazi bwazo omuntu weeno wansi tasobola nnyo luntu lugoyera abantu abazungu mwe bafiira ne mutuleetera endwadde ati omuzungu asobola ofiira mu lugoye nga olulaba ne lusigala nga luli bwe luti era baweereza mpeereza kuba ziba baba tebaafa sewo baba balamu kati ako kafi kano kameka kati kano kaba ka 15,000 nakaddeyo 13,000 endowooza le ku kya pulezidenti okuggalawo engoye enkadde endowooza yegetya ekyo ndaba kyabweri naye ekyo ekintu azze akyogera okumala ebbanga ndaba nga ogwo gulinga n'omulundi ogwokusatu tekirina nnyo impact gye kigenda kuteekawo mpozi nga kifu tekiriiyo kuba engoye empya sikiwa nti muno mulimu amajaketi amapya ge bakola ne bed cover empya ze bakola mu Uganda muno nga amakolero gaabyo mwegali n'ag'amatawulo amapya sikiwa n'ag'engatto kati ng'ezo woziraba teziriimu nnyo muneeno era ziviira ddala bweru okusinga n'ebintu bye bagamba era ebipya byonna biva bweru so muganda wange katukuleko ogenda okole tukwagaliza olunaku olulungi bayite otunda mmeka nze bajje buze eno makindye kwesesi vibes ku Mbaraka nandiguzeeko naye siraba mukasaizi ego wajja n'engoye nnyingi okuva ebweru gwayiro tuwaayo musajja gwe tubeerayo nga tukulaba nze alina okubawaayo ngenda kukwokyayo akumala okukola agala kuwera mu kamera kukwokyayo naye nga webale kukola zibaza mawa omusajja wuuyo musajja wakugulawo ensonga ya pulezidenti okugamba ebikadde biwerebwe okuyingira eggwanga akati mwami pulezidenti Museveni nze kyemusaba bw'aba anaasobola okukiwuliriza oba n'abamuliraanyi alekerawo okulimbalimba kino kyakola omanyi akyogedde aggulawo okukolera eri bw'abeera ku kkolero ly'Abachina ng'abagamba n'engoye ngenda kola ki kuziwera mugende mu maaso ng'abawunziko akola ki abasokoddemu kyabasokoddemu era abagamba nti awano muli contented bulungi mukole ki mutuule n'engoye azabyogera wano yali aggulawo ebibajje n'agamba Abachina nti ebibajje bino ate byemuleese bya mulembe nnyo mbyagala nnyo ye buyeezira wantu wagenda kufuna ssente abo aba ayagala bakubaka ssente naye nga kino ekintu kyayogerako kigazi ate obugazi bwakyayinza okuba nga ye takimanyi nga n'abaali wano wansi tebakimubuulira tulaba omwana oyo nga bwagambye ono omwami abadde atudde wano atunda obugoye bwa 15,500 bano abakyala banjokya kasooli abazaala abaana baabwe abakola mu butale abalina abaana abatasobola kwambala ngoye ziza bbeeyi obwo bwe bugoye bw'abaana bakola ki bwe bambala kati gonookera enkya n'owera obuvumba obwo ogenda kuba omusuubuzi obusa omulimu gwe
omuzadde tasobola kuweerera kwambaza abaana be kubanga engoye empya za ssente nnyingi. Abakazi abo bolaba buli mukazi gwolaba abasinga bambala Mivumba okuva ku kaleega empale n'omwana gwazadde bonna abasinga wano Mivumba. Ate n'engoye ez'empya si nnungi. Mwami Museveni era akitegeere nti bano bayagala okugamba baleete engoye enkadde bakole engoye empya. Olugoye olukadde lusobola okuwangaala ate nosinga olupya. Olugoye lwe bayambalamu edda lusobola okuwangaala ate okusinga luno olupya lwolabye wano. Kati saati enkadde simanyi ensaali yange ogiraba wano ne Museveni tasobola gigula ayimiri gifuna wano nkadde si mpya nkadde naye ate nyinza ogula waliyo saati gye nagulanga yo mpya kisiwuukirawo. Abachina baleeta bennyini ebintu byabwe bifu kubanga kwe yeesugulidde tibajja kukola amakolero naye buli kyagamba wano tekikola. Era bwagamba nti amakolero gajje wano ffe tusigala tetufunyeemu kubanga erya sukaali weeriri bamuseera okufa erya sabbuuni waali bamuseera okufa. Kati kino kikyayagala okuwonya tewali. Mwami Museveni alekera awo leeta ba investor n'abalimbalimba ngenda kuwera kino mwe musobole okukola ye buli lwabeera gwentwabikatomugeera buli lwabeera ku kkolero ng'agamba kati nga ye alina okusudiya okwo. Mwami Museveni wejjeemu okusudiya. Omwana olinga bw'abagambye engoye enkadde kigambye kintu kiwanvu nnyo. Abantu ayagala bayite bwerere. Teri muntu asobola kugula lugoye lupya. Batono nnyo ate olugoye lupya teruwangaala. Olugoye lupya lufu nnyo. Lufu nnyo ate nga baluseera. Oli n'agula olugoye lw'olukadde wojja ogende luba lunyirira nnyo osinga ki n'engatto bwetyo. Naye Museveni ekituufu Museveni atuluddeko nnyo. Nkubanga atuluddeko takyabimanyi kyalina tugamba. Omanyi newunyiza wano kungamba nti ayogera mu bwogezi so firiji enkadde bazigaana ne TV enkadde. Era ka TV ze batuleetera mu dakiika ntono nnyo ziyitamu amasannyalaze. Naye olowooza bameka baali bakozesa firiji? Banja bali bazikozesa enkadde. Population ya Uganda. Banja bali bakozesa enkadde. Anti bo bennyini be babikozesa. Okitegera population ya Uganda engoye ziri enkadde. Ono maama nnaako natalina na firiji. No, nze sigambye firiji. Wabula nkwadde kyakulabirako nti firiji sebe enkadde bazigaana. Ekyo nkimanyi. Ne TV bakola ki? Ekyo nkimanyi. Okitegera. Naye nga muna Uganda yali abya ne firiji y'enkadde ng'etwala emyaka emeka. Naye ze ennaku zino ziyitamu amasanzi gali yange bakolamu ekkubo. Okitegeera. Kati Faruku omukulembeze waffe President Museveni Uganda yagivaako. Na buli kyasuubira ekisobola okuyamba omuntu wa wansi ayagala kiveewo. Bwagamba nti ajjawo Mivumba. Faruku omusajja oli olabye akajaketi ka gavumenti ka 15,000. Bwe tugenda mu bapya ka mitwalo emeka? Kali ka jampa ka gavumenti nusu kakaaga. Bw'ogenda mu bipya ka mitwalo 4-5. Kitegeeza fabeno wansi okwamba tukoze eki. Faruku omusajja ono afubye tunyigiriza nti sawa zino engoye luli Faruku seneze wakwatanga n'ogula jini z'empale 3. Owulira sawa zino zigula jini etya? Kati jagalo tuza tutandika okwambala empale emwemu. Nze sa President Museveni nandi byenkugamba nti yatuvaako ne byetwaga ne byetukola byennyini President Museveni yakera ku makya n'amanya nti ogwo omulimu. Bannayuganda abasinga bamufuna mpala gwe balyako n'agusaako emisoso egy'amaanyi. Faruku omwana we mulaba waali andi capital gwayinaawo ate okubanga wa mitwalo egi naye nga kwaweerera omwana owulira kati ngena kati tugende katono nnyo ku musajja ono. Musajja kano kammeka mutwalo kati Faruku olaba musajja ono jaketi gyakugambye omutwalo bw'ogenda eri mu bipya emitwalo egi 5. Owulira kati eyo ya mitwalo 10. Ombulira mbulira kati Faruku President Museveni kyembadde mbanyonyola nti ye buli munnayuganda owa wansi kyafuba okulaba ng'afuna akalembereza kyajjawo. Kyaki nagamba nti Uganda wano gwe muntu oyetandikirawo bizinensi yo Museveni ajja n'agikulemesa okugeza nti nulina omuntu agamba nti ababoda
mudde mu kyalo mulime naye nga akyogera minisita Faluko omuntu bwakwata emitwalo gye 5 gwe mpuliriza emitwalo 5 ne bagikuwa ogisubula ogikola muki naye kati emitwalo 5 kale ono katubale wa 10 naye 10 lye kwalabirira abaana kwasasula ennyumba kwasomeseza abaana ku mitwalo gye 10 capital igwe otudde mu ntebe ezeetooloola ogamba nti emivumba kanjijjewo oba oyagala Uganda oba bwagivaako Faluko esaati y'amawankadde naye mpya ku yange okyegera naye yange ya mbipya negiraba esiwuuse okyegera naye ngeno mpya ayina sente zeyagigula sawa zibaga kuba naliwo ntono nnyo okyegera naye yange ya bbeeyi okusinga eyoono naye yange esiwuuse efudde ate nga sijambala buli lunaku sotwala emyezi 4 sijambadde kati kikyo kye ngamba President Museveni bana Uganda baleke webafunira akalembereza tukkiriza tufuna akalembereza tuke twalaako kuba n'ebikadde byatugamba kati Faluko enda kuwa ekyokulabya kati nga firijo bazigaana ate munaye wali kuyiwala bwe zituukawo noddayo n'ozibuuzawo teziriiwo ombulira TV enkadde zebaga ntwazigoba bw'ogendawo zebawa teziriiwo owulira kati President Museveni wa waluwenda bantu abo batera ku URA kufuna we batwalira lumirirwako ne ku muntu wa wansi muganda wange nalabye n'amafuta gatanuse okulinnya nze Katumba Edward Sebu oyina kubeera ku ssomero ayi somero nakuvaamu namala natuula senior 4 kitegeeza school fees yabula kati oli mukola ati ndi mukola engoye zino ziri mu capital wa Senenga mmeka ntwalo nga 15 yes ekiteeso kya president okujjawo ebintu ebikaddemu ababituguza olowooza ki si kituufu naddala kufa abantu wa wansi kubanga zino engoye za layisi okusinga ez'ekipya z'ekipya za bbeeyi muntu tasobola zikuwamu ssente z'oba ozaagalamu naye luno olugoye osobola okgenda eri n'olugjayo 8 7 n'olulyako 5 ate n'ekirala zino engoye tezifeedinga mangu nga mpya zibeerawo nti lwo ne luba lukusimbye lusobola obbeerawo n'olutereko omwezi nga terukyuse kasita olutereko obulungi ekitali ku mpya nti empya zisiiwuuka mangu era oziraba endwadde abantu abafedde endwadde ebibeera muno abatulwazizza temuli ndwadde zaamu kyokyo kyekwabyekwaso ngoye namunnyero so kati gwe aba gavumenti obawa magezi ki ku by'okujjawo ebikadde nga mmwe abatambuza ku ground yesebo nze gavumenti amagezi gennyinza oggiwa nti ebiveeko ebyesonyiire eddala eby'engoye enkadde kubanga percentage esinga ennene yonna eriwo ku lwa ngoye enkadde ffe tubabeezaawo si baana si bakulu engoye enkadde zirimu ssente zivaawo mangu n'ekirala za layisimu bale yakulaga mwami Museveni amakolero go golina gonna agaba China bo bayite teri mu China aswa kukola jacket eno ekyo nkikubuulidde teriyo mu China asobola kukola jacket eno ku makolero agakugira so wegendereze ebintu byogamba abantu bakolera abantu eno jacket naye Uganda tugenda jibeera muddi nga bwatugamba tulye muwogo eno bwatugamba tuve ku ngoye enkadde kakati tukole ki tugoyingewa Museveni yafuganye eggwanga lino n'atuuka n'okwolabira byayogera olumu abyogera asaaga bw'oŋŋamba nti engoye zino bazambula abafu bakadde abanga agamba nti baleeta z'abakadde bokka ebulaayi olabadde abaana b'emyaka gino nga bafudde otera okukiraba ono wa myaka 3 obalabadde nga bafudde kizibu nnyo kizibu ekyo nkikubuulira obaddeko mu Amerika walaba abaana babeka abatonga bafa otegera kyenkugamba ŋŋambye bafa naye kizibu abaana abato bwe bafa e Bulaaya si bwe bafa mu Uganda ekyo kikiriza oba tekikiriza ekyo tekikiriza kakati mu katale mu sitowa zeze zibeeramu engoye Museveni nze neewuunya okubanga alinnya ennyonyi alina neyiye emutambuza waayagalira okubanga talambulangako bintu ebyo ndowooza yasakanga ssente zakuyekera ggwanga kyekyokka kubanga n'abazungu bennyini abayina minimum wage engoye ezo bazigula
engoye enkadde na wano bazigula tebazambula mu bafussebo nga bwe wagambye engoye tuzigula buguzi so si nti bazijja ku bafu olaba omuzungu alina minimum wage $15 ye naye akunkumola naye ate munna Uganda n'abazungu bennyini abalina minimum wage engoye ezo bazigula simanyo zino enkadde ziri conditioned abazungu abalina minimum wage bazigula kati webuuze mu Uganda fe abatalina wadde ne ka minimum akatini bwe kati tetulowooza ne tukateekerawo ate gwe n'oziwera n'ogamba ngenda kuziwera nze ndowooza Museveni ebintu ebimu abula ebyokwogera n'ayagala ayogeremu okusanyusa kubabeerawo omanyize Museveni namuyiga nnyo okusinga mwenna atuuka ku kyalo n'abuuza ni mukadde waakono nti mawa abeera wantu walinga ku mufene ng'okkirya ku luzzi aba yakatandika speech ng'agituse wakati nga yamubuukidde dda ng'agamba mawa tuwanga fene nga tuyeekera mawa jangu obuze ku bantu baga omusajja teyeerabira oyo kumbe wabeerawo bascouts be abasooka oyita kuki ku kyalo kakati Museveni abulwa ebyokwogera bw'abulwa ebyokwogera n'abuukira ky'abakoze eki kubanga otoyinza kugamba engoye z'abafu nga n'abazungu bazigula abalina minimum wage mu mawanga gaabwe emyaka gye twambalidde engoye ezo kyoliko mu myaka kiraba mbuza abafu owaye bonna abafudde zezabata manyi President Museveni kakati kamala okunyonyola ekituufu kajaketi kano okalaba omuntu ng'akaguze Bulaaya ku ssente zekagula mu dduuka akapya oyinza okusanga kagula emitwalo nga 8 ekiwulira kati olwaleero bw'aleeta akajaketi kano kitegeeza omwana wa Dankani owuwo owange n'omulala batajja kukola ki kwambala kati nze nnyina kafunira mu kikaddo kagula ki ekiwaya ate ku bubbi bwe baliko bano abantu be ne bamala bakakola bano nga be bakaleese bakatunda 15 kitegeeza Museveni kyayisawo kigamba nti bo bambale abalala baleme kwambala kuba omutindo gwe bakola abalala buno obusaati buno bwemakanga sobola okambala olwambala lumu okoza ne kasiwukirawo tuyina tisati ze twagula emitwalo 4 nazigula nze ne Dankani twazigula ku musajja oli omukwano gwaffe naye we najoza obulago ne butuuka empererwe nekulukuta mpaka eno wansi ze nagula entuuka bye bachayina bya kampani okiwulira nagigula emitwalo egyo era kitundu ndowooza yalagamba n'etaano nenkaaba nnyo nakakamba saliko nga kemuli mmwe naye olwaleero Faluku ngula saati eno omutwalo gumu n'ekitundu mu nkadde nenjikuba n'olabanga nnyumye nnyo nenjambala ebbanga lyonna Devi bannayuganda batuuse okwambala engoye empya tutuuse ku leve eyo twagituukako dda fe batekkiririzaamu naddala abali mu State House zibateekeddwa okwambala akajaketi kano okalaba omwana kanguzizza mutwalo naye si kalungi ka mutwalo naye singa kabadde kapya mu dduuka mbadde nfuteekeddwa okuvaamu ezzike ate kano kola bagenda kambala nga 3 mukama n'abatuwadde obulamu kyenandisabye mwami President Museveni ne baminisita bonna abatulaba tikyansi gye tufunye Faluku nti ffe tebatuwanguzi ate ekirungi kinayongedde okakasa mu bintu bino bintu byetukolera Faluku nja kukwebaza babirabira ddala babibuusa amaaso kuba nasinkanako honorable ku Serena Luli yadde sijja kuwatukiza manyango yagayagaane bannaye bannangaane mukola naye nga wa NRM lukulwe nangaane tubalaba kaakati nze nja kusaba abaana bano bwaba balabye omanyi Faluku twaliko ne jingi twali ewa ajemu atwala abantu bweru natukasimye Uganda buli mwezi efulumya abantu simanyi omutwalo gumu abagenda ebweru kati omwana ono agambye kosa capital mitwalo 15 kitegeeza abaana 10 ngira mutwalo 10 n'emeka sije milioni nga 15 n'obwane bakola omwana ono yatuula okusoma ngali mu senior 4 si bwe yayagala okukoma si bwe kiri milioni 15 si okusoma kwe yaja kweyongereyo naye byagaano olw'abazadde wa kuba lwakyali mwana muto so gavumenti obudde bwemalanga ekubatiya gaasi mu bantu n'essere zeefuna ennyingi singa egamba nti tugenda kuwa abavubuka abaagala okukola
mitwalo kati ngono omwana bamulabye ne bamugambira katungo kati mitwalo 10 n'emeka ono omwana akoze mitwalo 10 n'emeka kali ngala ko zo Faruku ali n'ekisesa site kanso we mukwata atasasula 10 era nga yamukutte ng'osaze nge mukwata ebanga ekwata embizzi kumukwata kumukuba kuli ne muyingiza eri wansi emusako n'empingo nekati abalancing rate aliyeko atambule kachitegeeza kana koti wabaya kasubide siringi 8 afunyeko 10 mmeka kati tutya kusinga atunda obukoti nga busatu ze siringi 6 ateekeddwa okufunza expense ye kyovula ndi Sakozi wegendereze nnyo downtown ojja kusanga emitala gya chapati nga miyitirivu nti olw'ensonga wavaano ajagala kula ekikomato kya 10 anyereko n'amazzi geebi asigaze 10 mu mmeka asooka okulaba nga asooka okusevingako 2 ayinza n'okuba talina abantu balabirire waka kyokka gavumenti site kanso gambye weemukwata emukwata nga atali munnansi so budget zibafulumya musobola yayigiza abantu okunywa kaawa bayigize simanye abantu okutambula singa gavumenti eteeka budget n'egamba nti twagala abaana abatembeeyi in fact babeesobola okubafuna kuba bakwata nga yekwata omwana ng'ono ngemugamba kye tukoze tukongedde emitwalo 10 n'emeka yongera mu capital ojja kwekanga n'obutebula obwa abantu baagano ogendamu ng'abaana babugenzeemu kubanga ekibagano ogenda mu butale buli tebukola tubire bakasitoma n'asiiba nga atambula olunaku lulamba kati gwe essaawa yali mwami Museveni yakugjawo ngoye nkadde tukweyanziza nnyo taata ajjawo engoye ze nkadde naye mu Uganda ng'oggyeko mmwe abanywa amata agataliimu mazzi mu Uganda ffe twambala ngoye nkadde anti Sakozi omugaati omuti gwa sabbuuni gusinga essaati enkadde ebbeeyi kubanga fuku yali mwino ofuna essaati ya 10 kwezi omuti gwa kasanvu essaawa ya leero kikoze yambala essaati mmeka ate ng'osobola okwambala essaati enkadde emyaka eki ng'ogiina tekulubuka kampani wezirye Faruku kyewerabidde kyakiri bwe kiti nti essaati essaawa zino empya tugula emitwalo emeka oba 3 bwe banaagikolera wano tugenda gigula 7 nga ffe tugyekolera wano eba ya 7 gye tugula 5 bwe naakyuka enduga nti nno ng'amakolero omukulu bw'agamba weegali n'agamba nti gagano eba ya 7 manyi lwaki nti engano yali tugikolera wano yali ya 10 kati ya gumwezi sukaali tumukolera wano sawa zino kilo eri mu 15 mmeka sabbuuni bamukolera wano wali akubuzeewo naye wakati sawa zinagenda mu mutwalo olwa kyangamba byonna ebya wano buli ekintu ekyawano njamukyegendereza nnyo kiba kya bbeeyi okusinga ekiva ebweru nti era sawa zino mugamba essaati eno ku mitwalo 3 ogenda vayo yingira 5 kati kyembuuza President Museveni gwe wali otudde kaawo n'abakuwa amagezi nedda President Museveni aleka bano presidential advisor balina be batuufu bamuwa amagezi kubanga President Museveni buli wokera n'otulimba nti ekintu batukikolera wano tugenda kukifuna ku ssente entono ndabira ddala ng'olimba alimba mawa maliti nze maliza ngamba President Museveni nti olugoye olukadde lugenda kuwangaala okusinga olupya olyajja ddugula emitwalo 3 ate mu myezi 3 ng'alina okugula engoye emirundi ng'ena so nga olukadde lwaguze entono ate asoboddwa ambala ebbanga lyonna ebbanga eddene abantu ensawo zaabwe enfunda essente baazikugyeko ez'obuyambi bakugyeko sente ez'obuyambi ebbanga y'ensi yonna ate naawe ojjayo Mivumba kati sikutegeera kyoliko bamaze okuggyako sente ziri banka y'ensi yonna egaanyi World Bank egambye nti tetugenda kuddamu bawa sente ate n'Emivumba kati ogijjawo Faruku ngansiibula nze ngansiibula President Museveni yemuggyeko engalo muganda wange twakwasa entebe kola byoyagala amanya gange nze waswa nga ndi mulabi wa programu eno Emboozi mu Kati era njagala okubebaza ba members ba Emboozi mu Kati mwebale nnyo mpangalyo wano Uganda naye nga mfuluma mukone bwentyo so mbebaza okubeera nti muyimiriza programu eno programu eyambye abantu omuntu wa wansi ebintu ebimukwatako byemuteseza ddala wano eno okitegeera so Sakozi nkwebaza kubanga ofuddeyo n'okola research n'okola ki esebo kintu kibi nnyo kubanga omuntu wa wansi first of all talina ssente zikola ki zigula lugoye lupya nga luli mu quality mulungi
ekintu ekipya nga kiri mu quality mulungi kiba kya bbeeyi nnyo okusinga ekintu ekikadde. Ekyokubiri bw'ogamba nti kuba Museveni buli wabeera creation of jobs. Kakati omwana ono akulaze nti asooka n'emitwalo 10 n'abakaka business kakola ki katandika. Ne business ennene mu nsi ziri ezaakula zitandika nga business ki entono. Era obawulira wonna creation of jobs mu nsi ziri ezaakula mukulu Faruku otambuddeko obalaba presidential candidates bonna bababuuza program ki gy'olina for creation of jobs. N'agamba nze mu myaka bwe giti nsuubira nti ngenda creating emirimu emitwalo 2. Ate nga zisooka kuba small scale businesses neziryoka zikola ki zikula. Omwana akulazeko nti alina capacity esobola okutandika n'emitwalo 10. Lwaki 5 okitegera n'azaala abaana kwabaweerera apangisa ennyumba wali eri bw'agenda n'agula ebintu ku dduuka kuliko VAT. Kiba kitegeeza nti omwana oyo alina contribution gy'alikola ku economy. Kati gwe omuntu otugamba nti no oyagala kulaakulanya economy, kwata abaana abo bali mu groups ya 5, 10 oba empowering so that osobola okuba ne entrepreneurs emyaka eginaakola ki eginajja. Naye kakati saawa zino atandise kuba bukubi. Kakati creation of jobs ne economy gyagamba nti no gyalwanyira okudevelopinga kyekiruwa. Sebo mwami Museveni anti kakati weewuunye engoye zino empya bw'ozikomparinga n'engoye enkadde quality waali. Ate n'ekirala engoye zino ziyingira bazijjako omusolo mukulu Sakozi zisasula omusolo ku boda okola ki okuyingira mu URA ezisasula enkadde teziyingira bwereere. N'ekyo kyagamba nti no simanyi abazungu bafiiramu biki engoye ezo zigenda okujja nga bazitweetinze nezuuka zikola ki nakulaba olinga ogeze mu Mivumba mu motoka enkadde byonna birambuula basooka tweetinga ebintu ebyo ne baleka bipackaginga bulungi ne baleka babisindika eno ffe tusasula ssente. So eggwanga lifunamu. Saagala Museveni yeebuzeebuze aleme gamba nti notamanyi revenue eva mu ki. Ate n'ekitala bw'ogamba Emivumba categories nnyingi mulimu engatto mulimu jackets mulimu blankets mulimu enkoofiira ebintu bingi ebigwa mu ttuba lyaki mu Mivumba. Kakati ayagala kuyimiriza kyennyini kya okitegeera. Kiba kitegeeza tetukyafuna ngatto tetukyafuna okitegeera. Kati ekigendera tetumanyi naye nga kiyinza okuba nga mukulu Mawa bw'agambye nga kiri politically motivated. Kiyinza okuba nga kiri politically motivated oba nga yeegula eri ba investor balowooze nti nno alina programu yaabwe okola ki obafaako. Naye nga bw'okomparinga economy yaffe tetunatuuka ku level eyo ekola bintu biki kuba ne bipya ebijja wano ebivudde kyene betugamba nti bipya biba third grade. Kyene tasobola kukola bintu bya first grade ne tubyaffordinga wano e Kampala nga biri ku first class tetusobola kubyaffordinga wano e Kampala. Kati ogenda okwezuula nga mutuufu ebintu ebikadde kweyite waabyo mulungi okusinga ebipya ebiba bivuddewa e China. So ebintu abireke ebintu biyingire yeegula eri ba investor balowooze nti alina programu gye bali ennungi enambulukufu tewali. Twebuuze atulage amakolero agakola engatto nga zina quality omulungi, blankets zina quality omulungi azitulage, bed cover ezina quality omulungi, enkofira ezina quality omulungi tujja mu supporting nga bazitulaga. Neyanziza bannange nsigadde Waswa Ramadan omuwagizi w'Emboozi mu Kati era mbeebaza mugende mu maaso. Era Emboozi mu Kati njiraba bwe mba nfulumye mu ggwanga mbanjiraba mbeera nfollowinga ekyo kankyesigalize. Champion Gudo yomo akomezaawo embeera ze twayitamu eza Felista nze ndabira ddala nti mu script tuli mu yemu. It's only that nti no eya Fresh Kid script ndabanga abali mu yemu wadde neya Felista bajja ne beekiikamuko kati niko nayo ne taata ne maama ne bakayana naye ndabanga yemu script gye tutambuliramu wakuba nti no luli zonna TV zavaayo nga ziri against ekintu ekyo. This time round it's one TV evudde okulwanisa ekintu kimu. Champion Gudo fire ye eva ku Alien Skin kugaana ku cooperatinga ne TVM ne banoonya buli ango gye bamukubiramu
nesooka ebula naye olwavanyuma ne bagamba naye omwana ono gwabeera naye asoma. Kati Felista awandiika ku gundi ye ng'asaba bamuwe basale agenda asomere Kampala Parents, then the other TV n'ekibuukira n'ekitwala Felista ne bamujja mu kifaananyi bo ne bakyetikka ne batandikirawo okwekuba. Wabula n'eyali omukozi w'eyo TV olw'okuba nti yavaayo nga baproducer talina bukukaanya nabo akyuka atandika okukola zi live ng'ali ne alien skin akuba TV eri Kawalya. Yes. Era ne kugira kugundi okwevuma bali kugundi ya Kawalya. Ani Kati ne alien skin okwevumira ddala ku online bali kugundi ya Kawalya. Nejjo gye baakoze Kawalya yennyini yakyogera n'agamba abo banoonya cheap popularity. TV eyo kwe yava okitegera. So ne babeera nti no okwesuka omuguwa kuli wakati wa alien skin oli mukwano gonyo tomukuba kiri wakati wa university eyagala okuba mu picture every time ng'ate omulimu gwa Kati contract gyalina nabo bamuwa omulimu gwa kubeera nti no gundi eyebeera mu faces z'abantu every time. Bonga we balaba nti kati wetuleeta champion Gudo, of course ojja kwogera ku champion Gudo, ojja kwogera ku baagala omuwa basale ani anonya basale eyo ye mugango wa Victoria University ejja mu kifaananyi. Champion Gudo tugezaako okukuba alien skin yagaana okukwatagana naffe. Era champion gundi alien kyamunumyo n'agamba ne Kati ne collabo gye nakuwa eya mukazi wo twali tubanza ogikola ngenda giyiwa tagenda kugifuna. Bamuzizaayo ekawempe. Wabula alien skin video gyasembyeyo okukola ng'obudde bukya agambye ya kumakya ngera nga bukya nga yagambye sinejjako champion Gudo wabula namuzizaayo ko bali balabe waje baagaladde naye nga nja kumuzza. Wabula wagenda kuba wakabulinga kangi kebe police tegenda kunnemesa kasita anakomawo ku fangoni kuba maama w'omwana abadalabiri omwana ye yanzikiriza mbeere naye. Taata ne bamubuuza nalabyeko interview mu nga babuuza taata nga Saimondo ze yabadde agenzeyo ku gundi n'ababuuza kale mwena mwagala eno basala omwana agende ng'ava Kawempe. Jjukira kuba mbadde ntata wa Felista leero ku makya mbadde naye awo ku Papazi mbadde naddiru gye mufunireyo omwana we bagenda basasula bakola oluyimba n'agamba baabawa basale neti baabawa transport wabula nga transport gwe baali babaagala vani okukimanga Felista awe ekisaasi $7,000 patamu nga tazina nabagamba nja musombera muki mu taxi. Kitegeeza ni champion Gudo okumujja Kawempe bw'aba oli yali ava kisaasi ogenda ku gundi Kampala Parents nga $7,000 gundi school van Kawempe zigenda kuba mmeka amulete naggulu amulete naggulu zinaaba mmeka. Kitegeeza oba ogenda ate naye aŋŋambye muno neje $7,000 babasalirako bali bamusabye milikwezi namba. Kitegeeza ate okumujja Kawempe nga we twalabye taata tusoke tuve kuba namulaba nga bamulese ku Victoria University ng'akutte akapaketi ka KFC. Kitegeeza baamugula chips. Ebintu bya Gudo ng'obiraba otya wakati bitusomeko owaye $5 ziri mu sente mmeka emu n'emitwalo 8 kati Uncle Plus yawadde kapiripiti $5 agenda agula ebintu abitwale mu ghetto. Kapiripiti ate yewe yatuuse mu ghetto kusemya miliyoni mmeka wajja interview abana tuwagira yage kusema muwadde Uncle P $5 yafisizaako miliyoni mmeka nekiddayo ku oli ow'Enkumi mu saving $50,000 erijibuka kakati sakozi ekirungi ekirungi gwoli munnamawulire noono Kampala University yakavaawo abayimbi bameka Kampala Parents zakako yakavaawo abayimbi bameka yakavaawo baminisita bameka ekisooka kya byonna falumu nyatundya ebintu bino sayine sena kuba topic eno mpanvu mukko ojja kumba ku budde mpanvu mukko alien skin Kati taata w'omwana twogera ku bantu bameka tutunulire obulungi bwabwe n'ebibi byabwe bibaliko
Kati oyafuna ddiiru y'omwana oyo yali nnungi na mwebaza nze gwe nalaba naye nandowooza nti Kati singa omuntu ayagaliza omwana yali yesu ajja ku fangoni tiyakikola yakuba simu ebintu abiteeka mu mawulire kyegedde bulungi sakoze ebintu ebyagenda mu mawulire byali bimaze okwonooneka kyegedde bulungi byali bimaze okwonooneka lwaki abannayuganda abantu baagala nnyo okuyambalira mu mawulire simanyi lwaki abantu bakyagala nnyo simanyi lwaki oba oyagala okunnyamba mwagala nnyo okuyambira abantu mu mawulire ekyo nkikunnyonnyodde nti Katsi diiru gy'alina ne Victoria University kugiteeka mu public agipolomootinga weebale nnyo kaakati Katsi yajja ku fangoni n'ayogera ne alien n'amugamba tufunye opportunity omwana ono alina waalaga nti omwana bamwetaaza ki nti ogenda kugula ebitabo bamuwa kiro manyi nze bampaako basale mu P7 mutani wange yali asamba omupiira kananga nali kusoma omupiira bampa basale eyo somero liri awo nagera okulanga angoyisiza empigi nagera okulanga ebintu byebampa ate nga ate amuwulidde nasigala asinga nenkivaako naye nagendayo okusoma nenjogera nabo nze kakati Kati bwe yandizaani ku fango ne bateesa ne bagala ne balaba vice chancellor atwala omwana ono asome Kati tiyakikola babitwala mu mawulire alien sikini ensobi gye yakola kugamba nti sudirwa ajje ewuwe ine kyali kikyamu naye yali alimba kubanga alien sikini ekisooka kya byonna omwana ono okumufuula nti mwana ba Kati batandika okumulaba amukyusiza ebintu bingi nze Faruku nalaba nga omwana wekawempe nga akwata chupa era nga yita Gudo owekawempe agamba yasambwa ekyokubiri nti omwana ono alesi yalina kyadde agamba mbu ono omwana si muyimbi mukubi wa bikonde nze ndabanga ekitali kituufu okugamba omwana ono nti akuba bikonde emyaka gye ndaba talenti y'ebikonde ogiraba otya obudde ndabanga ekitali kituufu nti omanye omuntu sakozi nga agenda mu jimu bola abalwana aba yamaze mu jimu omwezi gumu emyezi 2 taata w'omwana wasuulawo mukyalawo n'abaana lwaki mukomawo okomerawo mu kamera kubanga otegedde fresh daddy yeyo kyayini yemu gibalimu kubanga taata wandibadde ojja ku fangoni n'ogamba omwana wange ali wano naye twafunye wagenda okusomera kaakati mutabani badde olabirira omwana ono tukoze tutya nti taata nagenza okubalabalamu ssente zitwala omwana okusoma tetuzirina kubanga transport agenda okumutwalanga n'amuuza tuyinza obutamusobola kumwafodinga naye nze mbadde nteesa tugende ku ssomero gwe nga taata wozze tugende ku ssomero oba kiri ssente bazituwe tutwopewo tumutwaleko mu ssomero ki eddala nga taata nga oyagaliza omwana w'ebirungi kubanga ne taata alwana kufuna linnya enze kuba yakola interview kazi ekimu ku byo bayinza okubanga taata bamuwabya obanga bamukozesa bukozesa kubanga bamubuuzizza wayagala maama wa champion Gudo D nagala kumwera simanyi ba 95 ate Gudo namuzala 95 tata ali okay ochistegedde interview yakoze interview n'agamba kyenjagala champion Gudo singa aba akomyewo atali ni skins agenda kumfunamu nnyo ngenda kumuyamba okumuterereza ennyimba ze ebigambo tebikwatagana bulungi ngenda kumuyamba okumuterereza ennyimba ze nziwandiike zibe ne message zibe nga zisobola okuwangaalawo omanyi nange nayimbako nayimba nakapera awo kakati wala sakozi ebintu bye biconfuse Kati nze nkobaza okubanga wasodde okuyigira omwana ono naye Kati nawe okisusiza Kati naye akisusiza kubanga nawe Kati siye gwatuukiridde wali ogenzeko wannazaalawo ng'ogenze kubanja mwana n'okola n'akavuyo awe wannazaalawo oba obyerabidde mbadde nsaba ono Champion Gudo waba aganye kwata omwana gwali obanje wannazaalawo omutwala asomera eri oyo mwennyini akulira essomero lyammwe oyo gutagala kwatuukiriza amannya yaliko mu jjaamu buno obwana obusaba ssente ne kajja ku porogayi n'ayambusa endabirwamu abagamba bo bamutima mulungi n'ayambusa endabirwamu sakozi bano baagala okuyamba omwana ono naye bayamba muntu alina linnya
bayamba muntu alina kyagenda gatta ku ssomero lyabwe. Anti basale zonna we zito kyovala ba scholarship baziwa balina talent oba balina ebitone bwe kityo bwe kibeera. Webale nnyo nga kyogedde kyogamba nze abapa basale bayita mawulire. Omanyi ono Madam Titi basale zeyagabanga ng'ali ku TV. Omanyi omulongo sala basale zagaba. Neza pita wali muleko nga kanti omwamala wa mukuluma wa muwadde basale ne tugenze ajje mawulire. Victoria ina kyeyisaawo. Yo kyeyagala okuyisaawo promotinga ssomero lyayo bagambe mwe musomera Felista. Mwe musomera Gudo. Mwe musomera Kapiripiti. Mwe musomera Fresh Kid. Kugamba nkubuuzizza Victoria yali evuddemu muyimbi ki? Yali evuddemu honorable ki? Esawe ndali mu parliament atufuga mu yavumu. Kangende wanambe. Kakati. Gudo wagenda parents. Parents efunamu ne Gudo afunamu. Wano wali buli omu afunamu. Naye wano waliwo olutalo lunene Faluku. Tusooke tuludde emabega. Waliwo olutalo lunene. Njogera ng'omuzadde. Waliwo olutalo olunene wakati wa mainstreams ne Fangoni Forest. Era olutalo olwo olunene nga mainstreams zino zigamba nti ze zikola omuyimbi okubaawo oba okumusuula. Omuyimbi okubaawo oba we zaagala omusula zikola ki? Zimusuula. Ate alien yagamba nti nze sifukamira nekola nze kanyina n'engeri yange bakyali bange gye banyambako ne twekola. Simu mwakola ki? Simu mwandeeta. Bwe kikomawo ne kijja kweluli alien ng'avudde e Bulaaya. Munnamawulire oyo yamubuukira awo. N'amugamba wagambe togenda kudda biki. N'amuddamu bye yamuddamu. N'amugamba kati basigenda kudda genda kitegeza siri obuuza bali abakola ki? Kati naga atulabisiza biki kati ne bamuteekako biifu yonna. Mu kumuteekako biifu yonna baanoonya awantu we basuulira alien. Bino byatandikira mabega. Ne bijjamu akavuyo ka Abitex ne Bajjo. Ababisitula ne babisitulaawo okukuba alien okola ki? Okubulira mu ttaka. Ne bigaanamu ng'abantu abamu bakiraba bulala nga buli omu bwe yakikola ki? Bwe yakiraba. Ne babiyingizaamu ekyokulwanyisa eky'amaanyi strong weapon ekya nuupu. Bobi Wine n'avaayo n'adifendinga kye yadifendingako abantu ne beesikamu. Ne baga principal kagambye bw'ati tukiveemu. Era ebintu ne bikola ki? Ne bikakkana. Ne batandika okunoonya weak points eza alien. Bakwata omukuba TV emu yekola ki? Yekikola. Kye baakola ne bagamba nti alien ono omwana ono Gudo kalinga akabonerero ke era bw'alabikako ku stage bamanya agenda kukola ki? Agenda kubaawo. Nkitegedde bulungi naga tumusikemu. Mu kumumusikamu ne bagenda wa Peace Mutuuzo. Okiwulira? Bagenda wa Peace Mutuuzo si ye minister. Ne bamunnyonnyola nti omwana ono bula ne bamunnyonnyola. Peace Mutuuzo n'avaayo n'abuukira by'atamanyi. Ne kimwokya ng'abantu bamuwalalidde n'akivaako. Kati bw'akivaako ne banoonya ani omulala gwe tufunye gwe tuyingizaawo. Ne bagenda ne bawa Victoria University idea. I mean Kampala Parents idea. Olw'okuba balaba omwana oli Felista ng'agiwandise ku ki? Bwe bamuwa idea eyo, idea oli n'agikola ki? N'agibayinga. Naye bw'agibayinga bo nga bayina hidden agenda yaabwe eri mu kino. Era kyova olaba ne bafuna influencer Katamba. Okiwulira? Bwe bafuna influencer Katamba Kati ajje annyonnyole alien kulokwa baali balina enkwatagana gye bakola ki? Katamba Kati yakuba essimu emu ono n'amuddamu byamuzeemu yasibira ku social media ewaabwe ne bakita n'awalala n'amalowoozi nga yaga recordings nti aganye omwana okusoma. Okiwulira? Naye ngenda kubuulya ne banoonya taata ataali yeye. Taata ataali yeye ne bamuleeta ne tubakuba. Era ne bali ne bagamba nti oyo si ani? Si yeye. Naye ng'era TV emusanyuka yekoze eki? Yemuleese. Bwe tubakuba n'akola ki? Bwe tubakuba ne baswala ne bagenda ne banoonya taata owaddala.
Basooka na kunoonya jjajja webale nnyo okiwulira kakati nono si yeye ne jjajja yali feeke ne bayitayo jjajja feeke kakati mu kubakuba ennyo nga baswadde ne bafuba nnyo okunoonya taata owaddala taata owaddala ne bamutuuliramu muwa ddiiru financial diiru egenda okumufuula ng'ayinamu ku ssente kuba taata owaddala annyonnyola naga nze nalina mujaasi gamuleme okusasula abamulwanyisa ne batamuwa ssente okubayombesa ate ayombesa bamuyamba kakati ne bakwata taata ono taata tagendangako ku ssomero ku Kampala Parents omanye endagaano gye yali ku Victoria University gye basisinkana batulowoozese champion Gudo agenda soma university oba Kampala Parents bali balina meeting wa ku Kampala Parents tutegere nti omwana omuna agenda somera wano nono yaganye nowobuza taata oyo nomubuza ntwala Kampala Parents ayinza okuba tamanyiiwo bamutwala wa muganga ku Victoria University era zonna zobadde olaba nti natudde n'abasajja naye nyini waba akugamba olwokuba sibategeke kimala byakupangapanga agamba nabadde ku university gyobeera omwana yagenda okukola ki kuba gye baatuula okuluka olukwe lwabwe kakati Victoria eyina emikono mingi mu bannamawulire era kyekola kakati ngenda kubuulira olwaleero alien nga ataleko omwana era amwongeddeko ffe tumulabidde okutuukawo waali naye yewunya n'agamba yi omusajja nga tata obuvunaanyiza we baamuleeta teyasobola kugamba nti omukazi gwe naleka n'omwana ow'emyezi 4 abadde naye wemulabidde abadde Dankani okiwulira wichis yali alina okudduka najja ewa Dankani ewa alien omugambo waayi tukoze tutya bano bampitidde bwekiti ne bwekiti naye olwokuba naye talina buvunaanyizibwa wadde kyova alaba yabasula n'obasula n'alekaawo kye yakola yagenda ku midiya kuba bo gye bamuvuga omutwala abamutwala gye bamutwala ontegera kye nkugamba alien n'agamba yi omusajja gwenda bidde omwana bwenti omwana gwe najja no bwenti ne batajja kola kuŋŋamba kubanga alien takera nko n'agenda ku Kampala Parents kusoba basale alien yafuna bubaka alien n'abagamba nti omuntu yenna akulembedde ekintu kino lwakuba katamba waba ayogera awayira alien enziro nti n'agamba sudira ajje wano yamugamba akulembedde okwagala ajje tusinkane alien lwakitabawo omwana wabwe n'amwesonyiwa omaliriza kituufu Faluku nalya nyinza okuleetako embeera okale oba muzadde wange n'ogamba namba emu ono kamwesonyiwe naye ng'ate olaba namba emu tayinawo buzibu ontegera kye nkugamba ng'olaba namba emu nga namba emu tayinawo buzibu champion Gudo nga champion Gudo n'omutima gwa alien n'obwaseruganda be bayina naye ne famire ne maama ne baganda be tebayina buzibu kakati tuyina ono obulamu bw'omwana ono andi omaliriza kye bayita basale bakwa school fees omuntu alowooza ayinza tambulira ssente meka okuva emakindi katugamba akyali wa alien okutuuka ku Kampala Parents mutwale kitono nnyo kakati waba atambulira ebiri olowooza kusomera ayinza kwesa ssente meka ku kantini ya Kampala Parents kakati olunaku ekitono akozesa emitwalo emeka 3 kyekenda omwezi kakati mwino 27 okiwulya kakati mwino okuteesa kati 27 abaza agenda okukozesa omwezi mwino okuteesa onaazifuna alien kyeyava abagamba nti njagala nsisinkane n'omuntu ayagala okunkolera kino twogere okiwulya kuba alien tagenda nko kusaba kitegeeza oli ayina byayagala mu mwana ono okitegeera twogere naye n'omuzadde atali responsible bwe yavudde eri yatuukira ku ki kangende wa mawa ensonga zino ziraba otya omwana agenda asome ogw'omwana kati ndabanga win ensonga z'abano zeetaagamu nnyo okulowooza kubanga kankubuye wano e Uganda oluvannyuma lw'abantu emirimu okubula waliwo abantu abakeera mu masomero okunoonyeza abantu ki basale era baba n'amasomero ge bakolagana nabo okitegedde n'agamba nti amasomero gano gennina gano kyova olaba oluyeri ajja n'akutukira n'agamba nti essomero lino nalino nze mwenfunye eki basale gye nsobola okuwa ki omwana kati kati ayinza obanga essomero lyakolagana ki akolagana nalyo ng'era anoonya basale abaana n'akola ki n'abawaayo essomero eryo ebbanga limazeewo bbanga ki
kati bwogamba kubanga bweribanga essomero lirudde bwetobanga lisomesezza abantu era nga weebali nenze ekikulu kyendaba ti omwana baali mulese n'akola ki n'asoma wadde eddiru zaabwe zonna weeziri okaaya n'asomerawo bamusabidde basale otegere kuki ku Kampala Pirates baani mulese n'asomerawo olw'ensonga ti ne alien omanyi boogedde ku kyapa kugundi ku kya school fees ne transport munanno school fees ne transport oyinza obanga byonna bya ssente nnyingi naye ate school fees ezisinga okubeeza omugaso kubanga yo transport osobola n'okugamba nti olwaleero kanegayire gundi amutwale nja kusasula ddi enkya school fees ezisinga otutumenya mu bulamu bw'omuzadde okusinga ki okusinga ebirala byonna byanaalya mu kantiini kubanga kantiini tubawaayo n'omuwa emitwalo ebiri leero oyinza obutamuwa naye nga gyali kusomera akola ki asoma era kusomera twasobola kugoma mwana lw'okuba abuliddwa ebyokulya ekiseera ekisinga kizibu nnyo naye school fees eki zenkulu kati alien skin bw'abanga afunye omukisa omwana oyo n'agenda n'asoma okusomera eryo omwana nze ngamba yaani mulese n'agenda akola ki asoma kati bano abazadde abayingiramu simanyi nze muzaala simanyi nze ate namuzaala mu myaka bwegiti ate sinze jjajjaawe zindaaba bafiiriza mwana naye ye ng'ekikulu omwana baani mulese n'agenda asoma n'alien skin naye tikulako omugugu ogwabya fresh kid byaliwo ebityo kati fresh si yafunyemu okitegedde kuba era byalimu okukaya na manager tayagala ono ayagala omwana ye basooke bagende bamuleke asome kubanga essomero eryo bw'agenda n'alisomeramu byenjigiriza wano byetusinga okwetaaga Faruku basale buli muntu ajagala nayo girese mu mutima ki alien sikiwa nti mu bintu byakola mulimu obutayagaliza omwana oyo buli kyakola Faruku mwalaba ku champion Gudo antanajja walien nga ali eyo wansi mu ghetto ku myaka gye nga beera atambula n'akwata ecupa n'agamba yasambwa oshegera nga faanana bubi champion Gudo bagande bali 8 ne mubuuza abasoma bali bameka no muganda wa champion Gudo wadabira na alien skin yamuweredde okumaliza senior 6 nga alien yawerera kuzaala mpozi na ssabo ayina essabo ne kati eno diru yabadde bweti nze nkugambye era banabituuza bajja bituuza mu nsi nenze nga ayina essabo kati wulira eno diru yabadde bweti Brad waliwo ebbanga erigenderedde nga TV emwe kuba alien skin okumala kati emyezi wajindaba kumachaka uungezi era n'okujja bagamba tugenda kujjako champion Gudo butukujjako champion Gudo bose oba ogudde ku TV ahulira kati waliwo omuntu wajja n'agamba nti ayamba naye nga tali mu kuyamba era diru yono taata wa champion bamutunuuliza ku kya fresh kid nti oli akulyako ssente mutabani wakola ssente simanyi era ne bamusomeramu ne bamugamba nti ate gwe osobola n'okuyimba okusinga taata fresh kid era bwe twogerera kati omukulu bali mumutegeka genda mu studio naye ng'abantu bamu bebakola ki bebakikola mukuba nti Faruku sawa zino gye musindika champion Gudo babagano nga tebalina nsente zigula bitabo bya bonna basome banaasobola emitwalo 7 nga mukulu bwagambye nti myangu mbulirayo abaana bameka abaveeka wempe nga basomera eni tunamulipa ku mwana wa Faruku tata wa champion nadda either bukoto oba kamocha oba kisasa eyo tebeerayo ssabo agenda diteekawa essabo ani agenda mukkiriza ku nnyumba z'ekkololo tuteekayo essabo kyetukola waliwo ekintu kyetukola nga tunyigiriza omwana kati oyo omwana mwamutokyalinze wabula singa basale yabadde mutima mulungi abaginoonyeza n'abaginoonya kuba nze naliko ku live ya Kati abaginoonya oba baginoonyereza Gudo omuntu omutuufu gwe bali balina okukubira alien skin ne batuula ne bamunyonnyola
namugamba omanyi nti ono mwana tumutwala ku stepeni okuva ne makindi okusala wali eri buladi gwali wanya tusobola ofuna boda nti buli mwezi tugenda mu sente bweziti ng'atwalayo ki ne twamusufulinde ka basale n'ebyo ne byonna nga bwe byabadde bya basale byabadde bya kibuli jayo omwana oyo omwana bagenda mwonoona naye ng'omwana saawa zino namulabyeko ku tiktok nangaba buladi nazeeyo kawempe kati gyendi eno mu ghetto ambu bazanya kadi mukwatibwe ekisa mumale mugambe omwana amujje ali mu mbeera mbi eno si kadi Faluku tugenda kulaba ku mwana oyo nga tasoma tugenda kulaba ku mwana oyo nga zeeyo mu mbeera ye kati bwaba yazee kawempe aba Kampala Police bagende bamujje kawempe ate bamujje bagaba transport kakati mbadde nsaba atoyinza butakolima mu mbeera gye tuli mu Uganda okay naye ntegeeza abantu be London ennaku z'omwezi 23 bagende bawagire Afrigo Band ennaku z'omwezi 23 mugende muwagire Afrigo Band buli kimu kyawedde visa za Afrigo zafulumye buli kimu kye mulaba kiri ku muzuuli ate baba ziguze okuva mu byalo ebyenjawulo baŋŋambye njogeddeko ne Richmond n'agamba enteekateeka yawedde buli kimu alinze mwe bantu obula agambye nti n'emmeeza wasigaddewo ezasukka 3 era gwe bw'oyanguwa ng'ofuna buli kimu kye weetaaga genda olaba Afrigo Band ngenda kuzomeza 23 baganda baffe bweto bwe tuli omuwagizi waffe osalako wano nojja oba oli eyo omuwagizi w'Emboozi mukati ojja wano ne tuteesa bino platform yaffe muntu wa wansi kubeera nga tutambuza ebirowoozo kakati ebirowoozo obadde n'ebirowoozo ebirungi naye tubadde tetumanyi so nambe mukatumalirize mwebale nnyo mwebalire ddala tukolagane next time